Ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byobuwangwa, ssaayansi n'ebyenjigiriza UNESCO kiri mu kaweefube w'okukulaakulanya ebyobuwangwa mu Uganda n'okusobola okubitunda ku katale k'ensi yonna. Kino kiddiridde eggwanga lya South Korea okuteekamu ensimbi mu kutumbula ebyobuwangwa bya Uganda naddala mu by'emikono kisobozese okubitunda ku katale k'ensi yonna nga bituukanye n'omutindo. Aba South Korea baawaddeyo ssente eri ekibiina kya UNESCO okuyamba ku kukulaakulanya ebintu bino ebirukibwa eby'emikono okubyongerako obukugu kubanga ebintu byaffe ebisinga buli we bigenda ebweru bagamba nti emaliriza yaabyo si nnungi finishing. Kale kwe kwongeramu ssente ne babawa ssente basobole okusaamu amaanyi mu bikolwa bino naddala nga biva mu byalo mu bantu baffe abawansi. Robert Musiito, omwogezi wa Uganda National Culture Center, ategeezezza nga kaweefube wagenda okwagazisa bannayuganda ebyobuwangwa byabwe n'okukendeeza ebisale by'ebintu bino kisobozese buli muntu okubyeyunira. Programu eno ejja kubanga esobozesa bannayuganda okwagala obuwangwa bwabwe n'okusobola okuba nti basobola okufuna mu byobuwangwa bwabwe. Ekigendererwa kya pulojekiti eno kwe kusobozesa bannayuganda okubawa ebyetaagisa ebikozesebwa basobole okuba nga basobola okuproducinga products zino at a cheaper cost. Kisobozese ne bannayuganda bennyini okusobola okuzaagala. Akulira ekitongole kya UNESCO mu buvanjuba bwa Africa, Muhammad Jelid, ategeezezza nga kaweefube ono bwali owa Uganda era ng'agenda kuyamba okuleeta enkulaakulana mu ggwanga. Ebitongole ebiri mu kaweefube ono mulimu UNESCO, Minisitule y'ekikula ky'abantu, Minisitule y'ebyemizannyo n'ebyobulambuzi nga kwogase n'eggwanga lya South Korea. Uganda ng'eri wamu n'eggwanga lya South Korea liri kaweefube w'okwongeramu mu nsimbi mu bintu ebikolebwa emikono okulaba nti bituukaganako omutindo. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.